Africa yonna tuwuliriza Lugonvu show. Genda ke Bulaya, Latin America ne Buwarabu. Chikolenga Lugonvu, wuliriza Lugonvu. Tonsubya Lugonvu, mwana wa mama, mwana wa tata. Mwana gwe Lugonvu, muwulire alina ensonga. Lugonvu shongezi, chikolenga Lugonvu, wuliriza Lugonvu yeka. Walabya Lugonvu, mwana wa mama, mwana wa tata. Lugonvu, muwulire alina ensonga. Tukwaniriza mu program ey'ensonga Lugonvu's show. Okay, atutandikira onako olwaliro lwakuna ayekwana mutumbi nkuwanirizane nkobaza okubanga otwegaseko abali ku Lugonvu's show. Bingi ebibaddewo era bingi ebikyaliwo. Nja kusasira balina okusomozebwa mu bulamu obwa bulijjo, abalina okusomozebwa mu byenfuna, ate ensembi abalina okusomozebwa mu mukwano. Abakyayiddwa mugume ebbanga lyomala ng'okaba kubanga ogobadde osibiddeko olukoba yakusuddewo, kubanga wagudde ku simu y'omusajja nga mulimu message ya darling I miss you, kubanga wagudde ku simu y'omukazi ng'erimu I miss you when am I seeing you again. Oba love ekendedde oba tubirabye. Nze ndowooza nti ku mulembe guno generation gye tulimu eno abamu gwe bagamba nti omulembe omwagulanyi. Omulembe omwagulanyi guno gwe tulimu. Obulamu tubuleke butambule. Ebyo byolabye sigwasoso biraba. Bw'obeeranga omukazi golina yakunyezeza, manya nti nebbali awo waliwo abali mu mbeera etali nnungi, ate nga yamunyezeza n'okusinga gwe bwakunyezeza. Naye ng'ensagirabye abasajja bangi batabuka n'omukazi mu kifo ky'okumukuba n'agenda mu bbala n'anywayo aka Guinness n'akita ensi n'agita. Abasajja bangi batabuka n'abakazi mu kifo ky'okudda okulwana n'okunenengana n'agenda ku mulimu gwe ne yeekolera emirimu n'afuna ssente ze n'asirika. Awo we tutuuse. Nze Ssentongo Frederick Lugonvu ekwana mutumbi nga bulijjo she is back mu red. Bagenda kuwulira mu omusera. Oli otya? Kuleka yeekalangala. It was fun. Yeah, I really enjoyed it. Thank you so very much. Today, very much. Today, ko. Mama, nasu. Ati watugamba nti ochakazaako abantu. At times you take a person outside, you change environment. They want to allow you watutwala fena abagenda. Bintu bingi byachuka. Mentally, physically, you experience a lot of things. So it was a great time. Thank you so very much. Really? Tujja kunoonya gye tudde walala. Kati nno kyali ku kalangala. Thursday, social media yakwata omuliro. Lugonvu akigadde Sharon yamumaze ngale. Message. I didn't know at first you had posted even a promo. You did a promo wakola akalango sasa okakitegeera. Nali waka. Ngomuntu apela Sharon, I didn't know you guys are dating. With who? Nangamba ne Lugonvu. Nangamba what? Ekyo kyogete kisoboka. Ngulwa kyo mugade kisoboka. Kisoboka. Nangamba Sharon, I've seen something guy proposed to you. Nangamba you sure? Nangamba let me send you a link. Nampeza ngabiri byo wayogera. Obutegeera buli. Nangamba wish byali bitufu ngo bingamba. Nasenga nakabana amaziga. But it was just a show banange. Yali agezesaamu. Kati no, I remember in fact ngawe kati gomuntu yakakuweereza nze. Mukyala wange yampereza messages ez'abantu abenjawulo. Nangamba desiment abantu bastalking relationship yaffe batugoberera kati kalone mugamba I told you okwagala baserebo ngenda kubiraba kati yakusudde wa a proposing ze mulala. But I remember it was that very day on Thursday nali ngenda okasayo ne muweza msini mugati nyina ke ngenda okusayo ne Sharon. How is it? You know, I'm someone gwe nebuuza ebintu ebisinga. I think it's fine. Kati nga simubuuza ye bwana akitwala. Nga mubuuza abantu be bana akitwala. I think it's fine. Just a show. It's okay. Kati nasenga mami yangamba senga mwakakomezana wali we yagambira nti tuyise mu bingi. Kati omukolo tuguteekewa. Awo omwani kateeredde ne mugamba Yesu nedda. Oyo mmanyi katwewo. But it's alright, it's fun. It was really fun. It was fun. Abantu gamba nga Kongs Sharon. Batu ayino tekuliko yali apinga. Tewali. Buli munga gaba naye ekyo mugwana. All along and I'm like, really guys? No. It's my boss, it's my friend, my brother. Naye twakikuba. It was a nice one. It was a nice trip. First of all, we enjoyed. Although one of you in a week the other week, actually chagudde mazzi. Yeah.
So I was like, mukama fenga yatwagala. Twatambula bulungi. Yes. We came back safely. So every time we ita mu kintu mana kitamu ne kiwako obuzibu bwe butuuka. Sinti no goli perfect. Yeah. Mukama bakuwadde omukisa ogwokubiri. Yeah. Abakuwadde omukisa ogwokubiri. Messages zaali nyingi. Abantu baweereza message twagala okwebaza abatugoberera ku Facebook n'abatugoberera ku naddala YouTube. Aba YouTube batufuna mangu, Facebook eyitamu essaawa. Okutufuna tujja gamba nti olina okusubscribinga, okucommentinga. Bw'onyiga subscribe ojja kugenda onyiga akade okusobola okuba ng'ofuna notification. Messages zaabadde nyingi ku Facebook, messages zaali nyingi ku YouTube. Waliwo team bagiyita team not getting married bayita bebata ku YouTube show yabadde ezanya ku Thursday. I was on ngandaba bagamba msha bamita Sarah ngamba team not getting married and I'm like really team as a Jay-Z I ndalabyo team no divorce. Are you sure? But team was manyi kulugo team naye nyina message yankuteko nabadde ndaba messages zinjawulo. In fact this time around natuta time nensoma messages zabadde nyingi sasobodde zimalayo naye zimu nenzisoma. Waliwo ne yaweereza message ng'agamba nti mwami Lugonvu ogamba nti sente n'omukwano tebikwatagana nga President Kyagulanyi ayina sente atayagala babi. It's not what I said. Yeah. Osobola okwagala omuntu kakati waliwo omukyala kyanaga nti olinaga nti ngenda ku function bweti oba ngenda ku nteekateeka bweziti noga nti nze nkwetaaga okulaba olina okubeera wano. Honorable Kyagulanyi someone atambula out of the country all the time tagenda na mukyala naye yamuyiga. Ye muntu singa teyali mukyala babi y'omu ku bakyala mu Uganda giving a respect. Y'omu ku bakyala mu Uganda benzikiririzamu nti bayina etofalidde nnyo nti mwami Kyagulanyi Sentamu yakubanga tuwa Monday to Sunday 15 Kalegere 16 Kinone 17 Damba nga mukyala babi tamugoberedde ategedde nti yagenze kola asigaddewa waka. Naye osanga omukazi ng'ayagala kutambula naawe all the time. Osanga omukazi vane ku kyokutambula naawe ngaga nti maama ogenda kufiira mu bidongo fotu wabudde kiki ekintu kyendala njogerako nti omukazi yenna akulemesa okugenda okukola talina future mu bulamu bwo. Omusajja akulemesa okugenda okukola mbu simanya ki aba talina budde mu nkulaakulana nayo. Naye nali situnuulira nti bw'ofuna ssente laavu eggwawo laavu teggwawo naye oyiga bw'ogikwata nti omuntu omwagala naye wadde mwagala ayina okukola ayina okukola. So kyenasinga okutunuulira abakyala abalina abaami abafunye ku ssente empowering omwami oba muzaamu amanyi tugenda okole nti omutono wategeera the hustle gye mubaddemu nga mukyali mu mbeera embi. W'ofuna kasente yakujjukiza honey you're late for work okitegeera naye omuntu akubuukira olw'okuba ovuga mmotoka omuntu akubuukira kati kankubuulire baawo yakulaba nga tolina kyewaabadde. Njagala kugamba amazima I'm sorry sinti mukuutira kadingidi naye bw'ogezaako ne weemamaza kubanga bangi bagamba oli mulungi onyirira biki baali luddawa the other time. Bakulabirwa kuba oli ku TV bakulaba kubanga obeera mu mataala ku Lugonvu show bakulaba olwaka makeup k'osobola baawo yakulaba ng'okyekuba ka makeup akebbiri. You get me? Kati abantu bonna ababuukira olw'okuba nti gundi alinako watuse abantu abo tebabamalangamu. Omuntu abaami nkibagamba ndi musajja omukazi yenna akubuukira olw'okuba ofunye ssente era kivola nabaga nti abantu babiri bazibu nnyo okufuna ababaagala abatuufu baserebu. Tomanyi oba akwagala bya ddala oba akwagala lwakuba oli serebu. Ekibuuzo kyonna kyolina okubuuza nti singa sibadde Lugonvu wakati wandinjagadde. Kyekimu ku bintu eby'enkumi mu bulamu bwange nti ng'ovudde ku ekyo nze tojja kujja oŋŋambe nti onjagala olw'okuba ondabye na akakadde ka ssente. Singa sibadde n'akakadde ka ssente ako wandinjagadde. Neebuuza nnyo nti mwali luddawa luli nga siina wadde kapasola kubanga nze generation yange zeekula mu myaka emitono nyina generation ez'enjawulo. Nyina generation ey'okutambuza ebigere, nyina generation eya chenja, nyina generation eya pasola 6-5 nenjivaako nengenda ku 6-7-5 pasola buno opiki buskuuta
bupasola nenjivaako nengenda ku sisi 10 paka lwe navuga pasola sisi 2 mu ameka nenva ku pasola sisi 2.5 omuntu anjagala kati nsooka kwebuuza nti wali walulinga nkyavuga kaspasio bwe nali nkyavuga kaspasio wali luddawa bwe nali nkyavuga kapasola wali luddawa ebintu ebyo singa tubyesamu nammwe abakazi newebuuza senga siri kino senga sinyirira senga sirabika bwe nti yandinjagadde omwana Sharon gwalabye kati era lwakuba tosobola kimubuuza n'akigamba naye wanemuza ti oyagala Sharon oni owedda ono gwolaba ku TV oba Sharon ow'omunda waliwo akayimba akasinga okunyumira ka Ronald Mayinja ne yali nane Rachel Namira yali nane kwagalako muntu wa mundo wokungolo simutegeera nnyo emirembe gyompadde n'empisa ze nungi abawane ebikiba muntu ow'omunda kwenfira omuntu alina kwagala muntu ow'amunda owokungulu akyuka basobola okuyira asidi okulune kuvaako egera na accident. You get me? Akyuka. Mulimu gwango ino kuddewako omukyala akulisa nasala kyakutwala ng'omwami. Njagala kugamba ekimu ku byolabirako omuntu. Si buli mukazi lwakusaba nti muwe. Mpayo kusente. Naddala bano bw'okyakwana. Si buli lwakusaba nti muwe. Mugambeko olumuntu sirina. Naye ng'amanyi oyina. Yes. Olabe bw'anaafuuka. Abantu bangi n'omulaba omukazi gw'omanyi oyo mukambwe nnyo bw'aba mukambwe nga lw'otamuwadde akambuwala ate bwe zinaggwawo ajja kulekawo nti abantu bano keera ku makya hello buuza mwami nga tuli musanyufu kiki mwami nga tuli musanyufu kiki ndi okay sirina kuzibu byo tobeera bwotyo naye ndi bulungi something must be wrong nakunyiziza or something bakukyaya abakazi baabe bali ebasa yino gye bampadde termination of contract. You're not working anymore? Yeah, banyimiriza mukaseera kano mbadde nyina okusoomoozebwa ti jjukira nali naakamala okufuna loan ne bitatambula bulungi nga nsuubira nti oba oliawo salary gye nfuna gye ngenda okusigala nga nfuna naye bangambye tewakyali mulimu kibangambye okay kiri fine tugenda beerawo tutya n'agenda mu kisenge omusajja oba omukazi omusajja determining ekyo kikola ng'osabye liivu n'enkya n'akulaba ng'oli mu buliri ne luli ng'oli mu buliri kikyasobola okukola singa omulimu guggwawo tugenda beerawo tubanja ennyumba abaana balina okusoma mama looni eno pangisayo n'owa looni ajje waka after 2 days mama ku bikozi binno baba w'amagezi batandika stressinga abakyala nedda si ku stressinga kijja naawe kennyini omukazi oyinza okunoonya kyolabirako mu bawo oba akwagala how do you know I don't know naye kati nze mmanyi ku saidi nze mmanyi ku saidi yange nti omuntu oyo asobola okubeerawo ekimu ku bigambo by'oba weetaaga era ekigambo ky'okozeseza kikyamu nnyo ekyatugenda kubeerawo tutya omulimu nga gwakaggwawo tokimubuuza kubanga olwedde yapangulukuse dda okola oti mwana tujja kiyita muhani it's okay yes mukwano tofaayo bingi bye tuyiseemu kino kitono nnyo kitono tujja kiwangula tofaayo abalooni bajje omugee mukyala mbadde nteesa nti entebe zino tuzitunde olaba otya looni eri waggulu mbadde nsaba tudde mu muzigo tosinika binyo genda ofene looni yo wagirya n'ebikazi bo ng'omanya twogera ku generation ki naye akati if a man loses omulimu you can't even stay with him for a day bangi bw'abanga omukazi oba omuwala gw'oyagala okusaba emitwalo 10 n'omugamba siinaamu tewali tooko olwo singa omulimu gugwawo there's no talk, no data, no mood for you to innocent you get me era bangi bagenda gamba nti no money no love I can agree with them
to a certain extent. Yeah, I agree with them at 10%, like 100%. No money, no love. Reason being, Neda. money drives love. Yes. You tell me you love me, you need to show me you love me by giving me. Sisente. Ate Anti kati kiriwo ekiti. Waliwo abasajja akwata emitwalo 5 n'agenda agula malaya n'amwebakako gwe buli akuwabiri aba akwagala. Tulina abasajja nga asobola okuspendingirako $1 million takwagala naye nga ayagala sex wo. Sente teziditamininga kwagala. Ekiditamininga okwagala kyekyo akatono kayina asobola okukerekereza, asobola okufiringa my pain, asobola okubeerawo mu kusomoozebwa kwange, asobola okuwulira nti nnyigirizibwa, asobola okubeerawo wakati nga ninga atasobola kumuyamba naye nga nze yeetaaga okuyambibwa, wakati nga nze musajja ewaka naye nga omulimu guweddewo, abaana nga bantunuulidde, mukazi wange asobola okukeera ku makya mu kaseera kano ak'okuzza abaana amasomero ng'akyakola mu bbanka nga nze omulimu guweddewo nazza abaana ku Bishop Ddungu. Bw'aba takisobola mubikole. Omanyi omukazi omutuufu gw'olina. Abantu bangi obasanga mu famire nga muzaddemu n'abaana naye ng'omukazi afuna ssente nnyingi okusinga ez'omusajja naye ng'omunyu ne bwe guggwawo omusajja gwe balinda. Kubanga avunaanyizibwa you know? Nagamba after all gwe musajja ewaka era ng'alinda ekintu kimu. Mwawukane baagalana ne manager. Wakati mu kulinda Mwawukane akuleke muzigo yazimba dda apartments ze. Abakazi bena kusino bakikubye basinga n'abasajja tukikubye mukikubye. Yes, kino kikomawo eri abasajja. Kambabuulire, abasajja tulina omulimu munene nnyo okukola obutaweera. Tokkirizanga omukazi ne bw'abanga akusinga ssente lafubananga nnyo mu bugagga bw'omukazi mubeeremu amagezi go. Amagezi go bwe gatali ne empire ye waakiryenga esaanawo. Soogeredde nti musaanyeewo, wabula fubanga nnyo okubanga ne toffaali ku achievements z'omukazi. Omukazi ne wabanga afuna obukadde 10 ng'ofuna emitwalo 5 lafubananga nnyo obutalya bukadde bwe 10 wabula okumugamba nga nti mbadde ngamba tukole wanne wano waakiri ku ndagaano kubeeka amannya 2. Kankubuuza ekibuuzo mukulu Lugonvu, abasajja abazimba abakyala gye bali nze omukubo. Nze omukubo. Omusajja yandizimbye atya mukyala? Because oyina kyoyogedde nti gezaako nnyo oba musajja nga kugula ofa y'omukyala oba toliiwo business kale kati nganze omutiini waba taliiwo sifuna ba client like sees knowledge behind my business at least nga waakiri maybe abakyala bano babawa chance they sit you down nagamba ngenda kukola kino nekino nekino. Sibe batugamba agasajja ennaku zino twasiriwadde. Ogusajja katunulira ku bantu ab'ebweru. Nze mukyala wange someone atambula myezi 2 n'akomawo, mwezi 1 n'akomawo, n'amala ano mwezi n'amala emyezi 2 wali. Naye ne bwakeera ku makya she is someone nga ne bwenkeera ku makya nenteekawo obukadde 10 ambuuza ddadi ogenda kukola ki? Kyokka buli lwaleeta ne bwe kabeera akakadde kamu ambuuza tukoze tutya? Tukoze tutya? Ezize? Yes. Ngina mubuuza nga tukoze. Yeah. Mbuuza lwaki? Nti akimanyi takwekengera. Naye tulina agasajja ng'omukazi ali Saudi Arabia ng'okuba yagenda Saudi Arabia gwali guzimbi gwasulawo omulimu. Gwali gwa boda gwasulawo omulimu. Obeera otya omusajja mu bufumbo embeera esobola okugaana olwaleero n'egaana enkya naye luli terina kugaana. Obeera otya onookeera ku makya ng'omukazi kuzza abaana ku ssomero n'omugamba nti kaakati school fees abaana bazzeeyo ku ssomero. Ate abakazi bakola. Lwaki gwe tokola? Anti kikkakatako okunoonya omulimu. Okimanyi nti omukazi akeera ku makya n'akkubira essimu nagamba nkulamusiza mwami Lugonvu nti kale oyinayo omulimu bba wange talina mulimu. Abakazi abo mbawa respect. Bambi ng'alafuba n'omwami akole. Kyokka kyo kiri eri ku kyalo kitambula kitaayaaya. Bangi zegambye ngo yali avuga boda naye ng'okuva omukazi lwe yagenda e Saudi teyaddamu. Ng'okuva lwe yagenda mu Oman
teyaddamu. Bangi abakazi ng'omukazi akwate kubo n'agenda e Canada ne kikwatayo n'atikka ogusajja n'agujja wano n'agutwala e Canada olwamutwala n'asulawo omukazi we n'ayagala abazungu. Abakazi bangi omanyi abakazi bafunye nnyo opportunities okuva wano ogenda ebweru naddala mawanga gali naye bangi bagamba nti bwe tusitula babba baffe okubatwala ate bafuukizi bagala natutta. Naye era mu kaseera ke kamu n'abasajja bangi abali eri mu mawanga gali bw'asitula Sharon n'amutwala ogenda okulaba nga sirevoyo. Wano mubadde bulungi akutwala akulaga akazigo mwabadde asula nze nabeerera Juba nabalaba era twatuuka akaseera nga tugamba nti tobeera wano okwata mukazi wo n'omugye Uganda n'omuleeta ajja kukyawa anti ngajja kwagala Ivan ow'ekibaala gwe musula babiri mu kazigo kate niyebaawula eyo abali ku kyeyo babimanyi kankubuli ne bwobeera mu America yes ne kabeera America mbeera yakweya kiba kyeyo mawanga slavery kati omukazi bw'omugjayo aga bulijjo bw'ebiti bwe bibeera kusula ku ddeeka ng'oli awulira nange nga mpulira agenda okuyitako eri ng'alaba oli ali mu bbangalo. There you go. Kakati ebintu bino kiddayo kufa abasajja tulina okutwala obuvunaanyizibwa bwaffe okumakinga sure nti tulina kye tuheading waka. Naye abasajja abamu bwakeera ku makya ssente ne zikendera kya bulijjo ekimu ku bintu by'amatiza kubeera kuboggola kukambuwala nedda ayagala okusigaza kali nti I'm the head I'm the man naye mu kwagala okukasigaza takasigaliza mu bikolwa wabula kuboggola which is wrong. Tulina okulafubana nze nsikiriza nti omukazi asobola okusinga ssente anytime naye tulina kulafubana nnyo tusigale nga tuli basajja ne bwabeera nga afunye bwa minisita nga bamusasula omusaala beera muyiya ssente zasasula omusaala obukadde 2 gw'otandika okusuubula China. Afite bambawulira ennugu nga bakyala babe bangi munna ennugu namfunako obukyayi she's going to change it's this and this. Kati nze muntu atayagala mukazi atakola andabikira na bubi kubanga ntunulira buli kaseera lumulaba nga takola ali waka nebuuza nti bwenfa gwona asobola okulabirira abaana bange tukoleredde ebintu webiri tujja ku maintaininga byokoze kyebatukuza batu walaba ku mulembe gwa miini nga agobya abayindi saliwo tewaliwo tetwali tetulina kweyagala batulekera ebintu byetasobola kuddukanya okimanyi nti emaali ensikire etasobola giddukanya obadde tokola tobeera na mu dduuka tobeera nawa tolina kyotegeera ku ntambuza ya bizinesi. Ffe tulabye abakazi bangi omusajja n'afa n'aleka ebyobugagga naye ng'omukazi talina kyamanyi amanyi kimu kyakubeera waka n'ava mu kisenge ku ssaawa 4 n'abuuza meedi mwagolodde mwafumbye ekyenkya n'akirya n'adda wali ku TV. Mukazi wa myaka 4 ng'anyumirwa kantyoni. It's part of life. Cartoon it's any age. Bwenfiira wano. They'll maintain the things byokoze. Ani agado be maintaining. Nze mukazi wo. Cause mukola mutugamba mu abasajja mukolerera ffe bakyala bamu. Temukyakolerera baana bamu. Tukolerera baana. Kati ate omwana yo byokoze I'll maintain them for your child. Anti tobadde mu system ogenda kusuula empire. Mutuwa opportunity tuyigiriza mirimu gyammwe Lugonvu abasajja. Oyinza okuba olina edduuka osuubuza cement. There's no chance you take me out there nange njigo osuubuza abantu cement. Kati olwala wesiga bakozi bo wesiga baani. Nze nyina mukwano gwange omubambi yankwasa ennaku era kino nkyogera lwakuba abantu tebagala kiwulira naawe bbaawo bw'anaakeera ku makya naga nti Sharon si kirungi tugatte bizinesi ogenda kukaayana n'ogenda gamba kakati aginjagalamu era mukola kyamaanyi okugoba abakozi ku mirimu gy'ababba bamwe omusajja wabanga si w'amaanyi. Omukazi bw'atandika okusojja abakozi bo kino kiwulikika bulala naye ge mazima abantu oluusi kye bankyawako. Omukazi bw'aga nti bw'otagoba mukozi oyo ngenda muleke ng'agende mubuuza lwaki kitegeeza nti era alina obusobozi obugenda. Linda mukati bwokera kitega nti oyo omukozi bw'otamugoba
bw'otagoba mukozi oyo nze nnoba. Omukazi buli walifulumya ekigambo nti waakiri nnoba olwedde olina obusobozi obunoba. Ontegeera? Oyinza okwekengera omukozi. Kankubulira abakazi kyabatondebwa ebbuba lya butonde. Sharon emu ku nsonga lwaki abakozi bamutuleetera ewaka abasinga ng'ovudde ku beewange naye abasinga babeera omukazi aga nti kandeeta omukozi naye ng'aleeta maama wa myaka 45. Aleeta maama wa myaka 45 ng'ekimumuleesa kubanga tomwagala. Ebbuba eryo. Kaakati okeera ku makya edduuka lyotandiseewo oba lya sipeeyi oba lyaki. Omukazi n'atandika okuga nti oyo agende n'oyo agende n'oyo agende n'oyo agende. Njagala mbulire nyina ebyokulabirako bingi. Bizinesi eziyingiddwamu abakazi ne basalawo ebyo zonna zigwa. I've seen one. Nene ya mukwano gwange naye kitalo. Waliwo n'eri waneeti. Eserengeta oluserengetekka. Bakazi. Omukazi atandika ogoba buli mukozi gwalabanga threat. Atandika newe banga company nga bwalaba Lugonvu show naga nti ngenda goba general manager. Asigale nga ye general manager. Agenda okulaba ngo bwa human resource abwagala n'atandika okulwanyisa human resource. Asigale nga buli mukozi. Abakozi abakadde bonna ababaddewo ajja bago baleeta abapya banamuwulira. Ye mukazi. Omukazi agenda kulowooza nti aprotectinga Bufumbo naye ng'asaanyaawo empire. Ebayimirizaawo. Abakazi you lose nothing omusajja okumwavuwaza omusigazi. Kyokka nga nzikiriza nti kasito kiraba nti ayavuwadde ogendera mulekawo. So mwegendereza abasajja. Omukazi akwavuwaza kubanga akububira. Kyokka bwonna ayavuwala ebitundu 4 ku buli 10 ajja genda. Nedda, yes, kati ge mazima kankubuulire kano oyogere. Keera ku makya. Sharon tokikolanga. Bw'onatandika okukola n'ebbaawo ogenda kufuna ebbuba. Ogenda kukyawa okuva ku secretary wa bbaawo. Okyawe n'abasajja bakola nabo gwatambula naye omukyala bwe yamukwanira abakazi olw'omusaanyaawo. Tokikkirizanga gatta business na bbaawo. Tulabye ennyingi ezigwa. Ekirina okukolebwa kiri eki. Omusajja kola nnyo. Bwe mubanga obwongo bw'otegera wa hardware gitandikirewo omukazi wo. Si ku kyalo kimu. Wala. Kituyamba n'otuyamba nti omukazi bw'abanga akolera eri nawe ng'okolera eri. Bino bwe bigaana eri asobola okuyimirizaawo abaana. Nyina omukazi gwe mmanyi n'omusajja batandika hardware nga nnene gye nagulanga ebintu ebyazimba ewange. Nnyumba eno eya wano gundi ebudde. Omukazi waliwo client eyajjanga nga musajja n'agira bw'agula ebintu bw'aweereza bw'agula ebintu bw'akola ki ne beeganza n'omukazi. Omukazi yagera bakuŋŋaanyiza ssente n'atikka n'agenda n'omusiguze. Omusajja yakadde engulu. Yasooka namala kutuula naye ansinga emyaka naga muganda wange gw'oli mutabani. Waliwo akaseera w'otumanyira nti tuweddeyo. Gw'oli mutabani naye nsikiriza nti bino kambigambe. Nokaana akaaba. It really so touching. Mwakafumbirwa. Ng'agamba gwe. Abo abaana obalaba abali awo kakuliko n'ow'emyaka 2. Mama waabwe yagenze n'omusiguze. Teyakomye genda na musiguze. Yasitudde omusiguze era yamusigudde n'asigula n'obwongo n'akwata ne ssente za bizinesi n'azitwala. Naye bw'anaabeera mu bizinesi ye yeeri omusiguze bw'anaamusigula n'alya ne bizinesi ye otazaafiya. Buli bizinesi gy'okolera omukazi oddamu gitunulamu gitalaafiya. Oba ekuze oba egudde. Yes. Better accountability. Time etuuka
ng'olina kita kigende nze kankupulire ng'oyagala okufuna emirembe always expect it. Anything can happen. Hey. He can go, I can go. Ate no si mukwano mwokka mu bintu byonna ne ku mulimu nga bakozesa always expect nti abantu lwaki babagoba ne bagwa eddalu kubanga takisuubira abantu babakuba akalulu mu byobufuzi ne bagwa eddalu kubanga basuubira wiini yokka abantu embeera enzibu egwawo n'agwa eddalu kubanga yasuubira buwanguzi bwokka. Kino kiyinza okuba nga abamu tebakyagala era ng'abasinga tebakyagala. Sharon ne bw'onaaba kitwale nti gwe nannyini ssente omusajja n'akukola ekyo waakiri gwandibadde ne bizinensi yaagwo ne gwendera eyo n'osigaza bizinensi y'abaana bo. Tuleme kitunuliza feveka nti omukazi yayenda ne bizinensi ne bagibba naye kitunulize ng'ogusajja gwe gwenze bizinensi yammwe babiri kyokka gugisudde gugiridde abaana gukulekedde abaana. Kakati guleke gube ne bizinensi yaagwo naawe omukyalo obeere ne bizinensi yo bwe gukola amanyanga kubanga kankubuulire abasinga balowooza nti gy'okumukola n'omwami oba gy'okumukola n'omukyala ogenda mukuuma. No, betwabivaako Lugombo. Abakasajja bayendera ne waka we tubeera ne they just move out and it's done. Okitegeera. Ate ogamba nti ogata business oli mukuuma mwami. Mukuuma mwami. Abakyala tukola ekyo nga twagala tukulaakulane mangu. Abakyala abamu. We have seen them that work together and they are okay. Kati kankubulire. Obadde okimanyi nti waliwo abasajja nga buli wajja ku dduuka eryo n'alengera nga waliyo n'omusajja takyamagula. Yes. Obadde okimanyi nti waliwo omukazi nga buli wajja ku dduuka n'alengera nga waliwo omukazi takyamagula. Era nga baga nti nze buli lwenkyamba omukazi anziimuula. Obalowooza mwagalira bbaawe. Ota bizinensi ya bba olw'ebbuba. Ota bizinensi ya mukazi wo. Buli lwotuukawo omusajja gutugubala n'aboggola tajja ggula. Muleka afune ba client be naawe ofune ba client bo. Wale ba client abakuba amasimu ekiro. Ekyo kikyamu. Ogedde ku kino ekya abakozi tugamba nti omukozi oyo simwagala yagende wabula obanze ngende. Nze omukozi bw'atava wano nze nvaawo. Omanyi abakyala abasinga twogera ebyo ng'owuli olinse chuwa ng'omukozi oyo nabyolaba either omukozi oyo ensonga teba yakubba emirundi mingi. Ate abakyala bamba bava ensonga. Ensonga teba yakubba. Either omukozi ono anyirira nnyo okunsinga yeekoze ebirungi bye seekola. Naye nagenda okukwagala nga mulaba. Ate ye mwe abasajja temumatira. Ate kati kankubuulire nina kyenkubuulire. Wange teri mukozi alabika bulungi. Show balabika. Ate kiri ekirugwala kyaffe kyali kibula. Okunyirira ne ngamba laba Kibulaka beauty. Kankubuulire nno. Kati ate kankubuulire kano. Omukazi bw'okeera ku makya n'ogoba omukozi kubanga omuteebereza okwagala bbaawe ate obawadde waazi. Okimanyi nti omukazi asobola okutya okwagala bbaawo ng'akulabako naye ate wali bagenda kwetaaya. Kale mbiwulire eyo nti nno munnange gundi yafuuka mujja wange yali ewange. Naye onaagoba bameka? Bwe yanyirira ng'agenda. Wenkujja mukyalo ng'olabika nga bwe njagala weetereera mugamba manyi yugo nkuuma kyange. Okuuma mulimu okuuma mwami? Okuuma mwami. Thank you. Ebyo tubakisagamba ina. Naye oli muntu okkiriza ebyo be bakazi. Kati era oyogera nga mpulira omukazi yayogera. Kyala be boogera byenjogera olwaleero. It's what we talk out there. Obeera mbakyala bane be boogera. Omukazi asanyawo empire ey'obuwumbi. Ate naddala ng'omusajja naye afunye mufune. Omanyi challenge eriwo Olugonvu twakyali mukwano gwa Namadda naye nazzikuno edda ku bajjajjaffe. Omukyala could do anything to maintain abasajja baabwe. Nti bakitagala Lugonvu kufiirwa mulimu ng'okolera pakwa Kimbeera Kampala. I miss you so much. Nga manyi honey, I miss you, I can't control myself. Jangu. They could scam ne babeera babine. Honey, I miss you. Mwana ndi mukola. Ndi mukuyiriba ensi yakuyiriba. Kibi. Kati ebyo by'olina okuguma. Era kye twatandikidde nti omu ku bakyala b'empa ekitiibwa mukyala Babi. Omwami yavuganga zi trip n'ambala n'akumawo n'ebisawo ne babibala ne bafuna happiness. Munaalya gusa omanyi nti n'omusajja okubeerawo buli kanaku akutama. Era nze sikkiririza musajja adda waka ssaawa 12. Omusajja adde waka ssaawa 4. Omukazi akusubweko.
ninze mbusimanja ku saa 7 nzireyo nendi ekyemisana ekikyenyo Baayagala mmere ya mukyala there omusajja agamba nze zoya saa 7 nina nende emmere ya mukyala bibeera bigenze kubega tugenda ku third party bano abayingira eno kati third party etandikira naku ate waliwo third party embi ennyo eriwa ng'onoonya nebibakwatirako ngo tobiraba social media in-laws abo tubeetaaga they predict oza senga abantu bakyali mu bufumbo nze mbaagala senga wabalabye ku propose gyabadde okola nedda kati eyo family live alone that naye gamba nti osanga omuntu nga takulabangako oba nga takumanyi and they know you too much than you know yourself naga oyo omuleebwa abadde agira ati lwaki ayagaddemu oyo oba amwagaza gwe lwaki bawayagala bbaawo nga saakubuuza lwaki yagadde bbaawo nga saakubuuza lwaki wawasa oyo omukazi bakulaga nti be balina okuteka kabadde kalungi naye ng'obugulu bwonna they look at everything ne bagamba yabadde ayita naye ekigero kyakyamamu wano kyakyamamu ekyo ekyamukyamya ekigero kyeyayagala gwe kyekikudibizza mulimu abantu nga talina lukusa kunenya social media ogivumirira sigivumirira nedda wabula nze nange ndi ku social media naye nze muntu nti buli muntu akola omukolo gwe ne bwengulaba ku social media I cannot criticize. Why do you guys put your mikolo ku social media? That is one question. Who wants to know that you did your mikolo? Tujikoze. Awo weebale nja kukkiriziganya naawe era n'ebimu muwasiriza byammwe naye gwe mwaproposinze social media mwagenze ku honeymoon social media kabavume Lugonvu, this is my private life. This is me, my husband and my family people, I'll say. So there's no need into omwami ogeze n'akyale waffe oba n'annyanja oba n'aproposingira nzigenda ku social media nti this is what I got. Who wants to know that? Ffe twagala nnyo okulaga social media obulamu bwaffe ffe tubawo ebyo they predict oyo tamusaana oyo bakyali bwati nti tubalaga abantu baffe. But if we could keep our life to our life, nomanya nti ono mwami wange, there's no social media, it's my life. No one will come out and judge you. No one will say anything. Very true. Nzikiriziganya naawe era abantu abasinga bakriticize nga be bamala okwejubisa mulaba omwami wange atalina musajja balina eŋŋomba awo ze bateeka ndio like man tulina abasajja okitegeera kakibalume so ffe tuwabana abantu ebyo twogerako nobeera mu bbala n'opostinga nobeera ng'otudde mu ntebe n'opostinga ovuga emmotoka you post your own life. People to know your life. Who wants to know? You get a new shoe, no take ayo. Kute iPhone. People have things. People have things. Lugonvu. How no? Tujja kukkiriziganya. Third party endala gyandibadde mikwano. But we need them. Emikwano tugyetaaga naye tugenda tusalirawo mu bufumbo. For some reasons, mbuuza etya. Nti abawala be mwebuuzaako ne mulooperanga bwe twenda. Ne mubagamba ebizibu ebitukwatako batwagala era tebaali basanyufu nga mutufunye. The moment I come, I tell my friend, Lugonvu akola bwati ne bwati yasanyuka. Okay, biri mu kufa. I'm owning Lugonvu. Babeera mu gundi bbiri. Oluusi nga amuleka mu mbeera badde manyishayo naye si mufumbo kati atandesewo nze atali mufumbo nga bw'omugamba nti bigaana asanyukuddeyo ofaanana nga ye. Abalala abadde yeegwanyiza oba bw'omubuuliremu ku bintu by'akola byo nze nalaba ku gundi ku muwala yakwata ekkubo n'agenda ku hotelemu omwami nga waali bagenze kwesengana to have lunch. Was it lunch or dinner? N'agenda ne mukwano gwe. Bw'agenda ne mukwano gwe omuwala natandika okuyombesa gayi. You know, kakati onyimiriza ono omwana, it's okay. Tusonyiwe. Finally, omusajja yalengera zaabu mu mukwano gwe. Ontegeera. Abantu bangi omusajja
nga gulu okubolowooza wafuna ye lwaki muzunga n'emikwano gyammwe lwaki muyingiza mikwano gyammwe mu relationship kubanga omuntu gweyingiza mu relationship ate kankubuulire ne bw'olebera nti gw'onyumya naye alina mbwafutalo naye mufumbo naye alina gayiwe anti naye alina gayiwe alina byatakoze ono byalabye ng'akoze the guy is so humble the guy is so welcoming amazima I felt nagamba amasinga nange tata Dilian abinkolera twali ku kidyeri nendaba abaana bawala babali nga balina ba boyfriend babe nengamba baba wange bina abisobola tosiri wala kabaya kati olaba ekintu ekyo nti oteeka mukwano gwo mu bikemo ayagala naye aloze gwe do you know that other guy I know guy the way he touched me you know and you're saying the touch now nawe nolaba touch eyo kyokka laba alaba touch mutuuka akaseera weejenjegula ono mukwano gwawulira nga gwe bikumalamu ate ye tebimulya olaba bwagenda otandika okugenda ne boyfriend wo olaba bwagenda otandika okwogera n'omwami wo nga boogera bajjewa contacts to the level that they can talk like she's my friend nga namba ya bawange tomanya abaana balungi mu kwetega wano wennyini I'm sorry tofaayo no kankubulire Jean kino kinsuseeko brilliant kinsuseeko gegamanya ge batera okweza brilliant ismail obunyannyo obwo kinsuseeko kana sobola kikkiriza how could he make me stand for all this kamalo genda mumujita mutya n'agenda yeetereze no si numbers omuwala onaafukamira I'm sorry Bambi please behalf of my friend I know ayinza okuba nga naye musonyiwe aye tamukubirawo gundi mafunfu gwawo musonyiwe in case of anything you can call me I know her kati akulaga nga agenda okubudaabuda wakati mu kubudaabuda era nze sikiriza mukazi wange genda mba kansala. Who should we trust now? Kati we are confusing ourselves now. We kankubuulire Sharon entambuza gy'otambuza obufumbo si gye ngenda otambuza obufumbo bwange. Okimanyi there are situations that come and you need to talk to a person and you're like I wish I can tell you. Oyogedde nani? Ekyo kikulu nnyo. Tugambe baani? Anti ekyo kikulu. Emikwano. Abasumba oba bakansala. Tombuulira muganda wange. Era bonna nga bw'obamenye. Kaakati ogenda ogere n'omusumba nga naye alina agazibuge. Kati ogere mazadde baffe. Oba at least. Kubanga muzadde no nedda. Muzaddewo tagenda kwagaliza kuva mu bufumbo ajja kuswala. Ajja kuwa guidance ennungi. Naye emikwano egisinga. Omwami wange ewaffe. Every time I tell my dad about you. Not dad. Auntie, my dad is the one I tell. Anyway, naye ne bwe kiba kankubuulire muzaddewo ye muntu asobola okweka ekyama kyo. Otalina bazadde tugende w'abaana. They are there without parents. Yeah, gye bali awo kusomoozebwa. Naye sikyaga nti watu olina muzadde genda ewa father. Genda ewa reverend. Nabo benda. Ekikututte oli akubuulirira ensonga zaabwe nzi naye yennyini ayenda. Naawe ayinza n'okwenderamu. Omu babiri nga bakeera ku makya gye bagenda okunona obuyambi bwa counseling ne basibira mu zirogi. So how can we because there are times twetaaga ekintu kino okwegumya ffe tusooka nti embeera gye mpitamu nnyinza okulaba ng'enzibu naye si nze kagiyitamu waliyo omukazi munnanga ali eyo nsobola gigonjoola ntya ogamba omukazi oli nti bakuba akugamba oveeyo oba akugambe nti ogume angamba omusajja tumutuuze tumubuulirire alekera okukuba kati kankubuuze baawo waliwo omukazi gw'osobola omutwalira mubuulirire obanga tewali bwe kiri nga bwe wandibuuza nti mbadde nsaba mpe ku magezi nveeyo oba nsigaleyo ajja kugamba kusinziira ku kyalowooza naye jjukira nti ebibyo si bye ebibyo ontegeera era amajaga nti nange kenyini bwe nali ne muddukako ne mutta tonda basiriiwo akubuulira positive side ye naye takubuulira nti oluusi omukwano gulinnya n'agenda mu bathroom n'akwata taapu. At times twegomba nnyo abakyala abali mu bulamu obuli single. They inspire women out there abamu. I'll say they inspire nga ze Sharon. But at times you look at them and you see them in good life.
talina pressure tali kubunkenko na naddaddi atali kubina essimu z'omusajja zirimu message like there are things wobeera wekka byolaba nti at least I overcame those things. Kyekimu ku bisaanyaawo obulamu era kyekiro kyenjagala okugamba nti ebisiyaga bingi mu Uganda. I'm sorry to say this on air. Naye wakati mu kwegumya Sharon nasinkana oli ne bavuma abasajja ekiddako ne balaba bufirimu bwabwe ne kitikka ne batandika okwetigonyola bennyini kitandika ng'ekyokusaaga ne kigenda nga kikula ng'omuze. Waliwo embeera gye mulimba, you do pretend oli single, toyina mwami, omwami yakuleseewo, weesuza wekka, okola ki? Yes, toyina akubuuza, toyina akubuggulira, naye obulamu obutalina limiti bulinga ensi etalina mukulembeze. Ebeeramu bantu banywanjaga babbi nabeekuba nabetta. Tokkirizanga kubanga toyina controllinga. Omusajja tokkirizanga kubanga omukazi gw'oyina tomutya. Nze ntya omukazi wange. Naawe omukazi olina okutya omusajja aboggodde. Naawe omusajja olina anaakiraba atya ajja kutabuka. Oyo mmanyi ajja kutabuka. Ontegera respect yeyo. Kati gwe bw'okeera ku makyanga mu bulamu oli kyetwala ekiddako ogenda kudda ku mukazi munne era naye kyetwala mwetuuse ku bye mwagala. Olwo obulamu bugenda. Abasajja temulumwa because it's really rare okulaba mu abasajja nga mugenze mu counseling abantu mwetaga third party relationships zamwe kiba kizibu nnyo. Anti naabo gye mwagala tugende balina ebizibu byabwe. Kati how do you overcome that? Mukivamu tutula ne twefumiitiriza ne twesalirawo ngaffe. We are decision makers. Nze gambye nti ogende wa Reverend ng'ekikututeyo kubanga baawo ayenda n'agamba oyo omusajja muleke. Bw'agamba musajja muleke mubuuze nti gwe wakebaka ku bakazi bameka bukyanga ofumbirwa maama kyaki ono. Era nze omukazi bw'ajja n'aŋŋamba nti baawange asusizza obwenzi mugamba guma noonya eri gy'agenda kiki ekimutwalayo ky'oba weetereza nga tunnaba kudduka mu bufumbo kubanga baawo ayenda noonya ekimwenza. Era waliwo agenda ogaa nti nze gambye omwenzi aba mwenzi naye alimala nadda. Gumira akaze kubanga tumanyi bw'onaafuna mutuukirivu. I've seen comments mu shows ne show yaffe y'Ekalangala but ebintu bye tusinga okugera oli agamba naye beera mu 12 years I've been in that situation, I've done that. Oba Amagezi ki? Buli omu yayinawo. Abakyala bagumiikiriza Lugonvu. Ate bagumira bingi naye nze nzikiriza. Naye abasajja basinga ate okuguma. Nze kankubuulire bw'ona abikula amayumba agate kati kino kiri bwe kiti nti mwe abakazi temunyigirizibwa nnyo nti gwe omukazi bwenkera ku makya ne tuyomba awo wennyini ng'oli mu ddiiro baweereza dda abantu 10. Abakazi kitukuba kiri ekyo abasajja kitubeeramu. Abakazi twogera nnyo. Kitubeeramu. Osanga omusajja ng'ali mu kutonyeza maziga naye nga tasobola ne gafuluma n'okufuluma nga tasobola kwogera. Nakogana gwawo. Kubanga akimanyi nti nejyaddukira nabo balina ebizibu byabwe ensi bwetyo bweri Sharon neewantu gy'oddukira musimanyi zirukira wa maama kyaki naye ayina ebizibu bye. Gwe kennyini tuula ekintu obufumbo bwaffe tubukwasa omuntu ogwo. Ayi Mukama ayinza byonna. Nzikiriza nti ono omusajja gwe wamumpa nga mwagala era nga naye anjagala. Simanyi Mukama Sitaani yajja mu bufumbo bwaffe naye nkusaba okyuse omwami wange omuzzeeyo nga bwe yali. Nkyayagala bba wange. Kaabira Mukama tokaabira mulala. Tewali mbeera esobola kusindiikiriza nga kati ssaawa zino kambeko gwe ngamba ekintu kinzitoweredde. Ngaani? Simanyi. Ngaani? Kubanga ekimu ku kitumalamu amaanyi nti ne gy'oddukidde bamaliriza n'omalo mugamba manyi kyagamba. Kati ogenda kukola otya? Mmaze okubuulira ebyange kati ogenda kukola otya? Abasajja bazibu. Waliwo Lugonvu time wetuuka nga weetaaga to release the pain ku mutima gwo. Nze njagala ekintu kimu. Kwe kuŋŋamba nti omusajja akola bw'ati ne bw'ati. Bwe mma nsobola okwogera naye mubuuza ekintu kimu. Omukazi ono okyamwagala? Kale nti nze gambye namukyawa simwetaaga mu bulamu bwange.
gwe omusajja okyamwagala nti kikyo omukazi nti ze gasi kyamwagala mu bulamu onaamunkakako era gwe omukazi gamba nti laavu tebagyesibaako togenda kumatiza muntu busimanya batuuze obabulirire baddiŋŋane gwe nga bwe waddiŋŋana eyakusookerako nga bwe wamuddira nze kankubuulire tetulina kunoonya bantu be twagala tulina kunoonya bantu bwe tweyagala nkwagala onjagala bwe nva mu bulamu bwange mu bulamu bw'olumwa bw'ova mu bulamu bwange nnumwa bw'abanga omuntu laava eno tugitwalenga ku mulimu nti ng'oyo omukozi lwataliwo emirimu gisigala gitambula tewali gundi talinawo makulu bw'obanga gwe okuva mu bulamu bwa bbaawo taata w'abaana asigala ali oke ali anywa sex gwe yandyesibiddeko muwa once in a week engoye ziyandigambye nti omwoleza engoye negola waliyo omukozi emmere gye yandigambye nti omufumbire akava waliyo omukozi obulire bwe wandigambye waliyagira omwana gwe yandigambye nti kakati ani anaatwala omwana ku ssomero waliwo omukozi kiki ekikukumidde wakaawo kyanjawulo ki ekifuula special okuba omukyalo ow'enjawulo nti bbaawo newosimbula ekigere papa alaba eddibu ajagamba I can't live without her tusobola kubaawo nze kati kankuweyo example abakozi balina engoye ze batooza basobola okwoza amasaati n'empale yali omukyala atambudde olunaku olwasookera ddala nenkajjamu nenkateeka wali n'ogwokubiri nenkateeka wali n'ogwokusatu ne buwera busatu nemugaa nti owange obuntu nga bunnemere notegera nti alina omugaso si gwe ngamba nti ogwo gwakola naye ntandise okulaba nate ogwo omugaso gwe gumu ku migaso egifuula omukyala ogulaba nga oguli mayina no waliyo omukazi yaŋŋamba tasobola kukoza pants za bbaawo amabaawo aliriddawa nasimanyi waliwo obuntu nga bwe butufuula abakyala obutono obwo obutono omusajja agamba mukazi wange oyo omulaba olamulaba tayoza bintu tafumba mmere takola tinaye nga alina engeri gyakwatamu ekisenge kye n'omwami we nafuuka omukyalo w'amaanyi kyagala nkubuuza how do you feel bwe webakamu ekyo ekitanda ekya fuuti 6 ku 6 owulira okijyamu nga taliiwo bw'oba okijyamu nga taliiwo Wow, ebyoma bigabyo kyatugenda but this to concluding kino ekya third party atuleka abantu nga bategedde when do we need a third party or we don't need them in life and time so challenge eriwo sijja kama tetubeetaaga naye obuzibu tetumanyi ani mutuufu abamu betwetaaga ate bye babadde batwagaliza ebyo nga by'omugamba ali mu kukeneka akeneka bukenesi nga gwe by'omugamba olowooza akusasira kumba aseka olowooza batusasira kumbe beesunga olunaku lwe tulisasika wowowo wumma obwesigwa most of the times nze ngamba nnyo nti when you have friends manya mikwano gy'olina naddiwo gyetaaga manya Lugonvu mukwano gwange what do I tell Lugonvu Sharon mukwano gwange what do I tell Sharon ani gwe ngamba ku bulamu bwange obw'omukwano not everyone has to know everything about your man not even your girlfriend how she's not sweet in bed abaana boogera nebitasaana inakusagamba olaba Sharon have a challenge banga kola bebati kyokka owulira and you're like how did you know owulira kola bwato no okimanyi nti Sharon ze bba wange tamala kati owulira Sharon bba wange bw'atamalako how did you know amuyamba kati ate nekiki ku TV oli apeza message nga ndi kushana ngamba Sharon have a challenge and I'm like okay tell kutumina ngamba manyi bba wange mbadde naye tulina abaana bana netamazisa I was like, how did you know after you have 4 kids? Kati ogamba Sharon yajja mulage. Namugamba ojja kujja kuduuka naye Sara namusinkana sorry to say. Kotole abakyala ebintu bye twogera n'omuntu gweyagala akuyambe tena nawe akuyambira. Nze nzikiriza nti nga bwe twakera ku makya ne sikwebuuzaako nti omusajja ono mwagale era sijja kwebuuzaako bamulekewo. Era nga bwe saakwebuuzaako nga ngenda omwagala togeza kumpa magezi nti lwaki mmuleseewo kati lwaki amusuddewo nga bwe nakwebuuzaako nka mufuna nate waliwo emikwano egibanya emikwano if Lugonvu you're going to date just saying bagamba Lugonvu oyo omulaba musajja mufumbo muveeko Sharon oyo mukwano gwange nsobola omuwuliriza nange nenkola research wange nengamba Lugonvu mufumbo Sharon alina omusajja waliwo emikwano bwe gityo naye kati yo levo nze nsubira baagivaako lwaki
Baana gye bayita balina byakukola akugambirawo ne gy'obeera ne byokola ne byolya n'engoye z'osinga okwagala. Nze mbuuza nnyo abantu nga nabo muntu ali mu kufiira wooyoyo nomusa naye kakati gwe ensonga eno ate kati nyira ekimbuzaabuziza kati ate gwe wano noonya wojingirira musirabawo muganda wo ono oba oli omuganda wo nti ono mulamu wo bamanyi bumanya oli omuwala wa ku kyalo kyaffe sibulaba tubeebaza mwenna ababadde ku Lugonvu. So thank you so very much. Every Thursday tubeerawo okwogera ku nsonga ezitambuza obulamu. Love is life. Without love tesobola kubeerawo. That's why we come every Thursday twogera ku zino ensonga zonna. Mwebale nnyo mwenna ababaako nga mutulaba. Thank you so very much. Musule bulungi. Nze nga Sharon Batadde. Nange njagala basibulira wano nga nkubuuza. Kiki ekyenkizo ky'olina nga wootali bbaawo takifuna? Not sex. Omusajja anytime asobola okufuna sex bw'aba ayagadde. Omukazi asobola okufuna sex bw'aba ayagadde. Era tokeranga ku makya ng'ekyenkizo kirina kwekolako bukoowe-koowe. Wootali bbaawo alina kyasobwa. Wootali bbaawo alina kyaluuzinga. Wootali mukazi we alina kyaga nti omwami wange taliwo kino ngenda kikola ntya. Weekiri wakiri kubeera okuteeka mu bbalubu oba naye gwe nga buli kimu. Bannange abakozi baffe tubeetaaga naye naffe tubengayo obuntu bwe twekwasa obutonotono ng'obwo ffe tulina obukola era nga bwe tutali bujja kuba tebukoleddwa kijja tutambuliza obulamu. Okufumba emmere bya bulijjo, okwoza engoye kwa bulijjo, okuwa omwami oba okuwa omukyala sex bya bulijjo. Naye tulina okwezuula nti kakyakalala akali awo ke nsobola okwongerako nensigala nga ndi special eri omwami wange, nensigala nga ndi special eri mukyala wange. Wow, it's so touching. Maybe I can tell one to the women. Abakyala tulekerawo okwogera ennyo. Si ffe tuba tusinga olumwa nabo balumwa. But we talk too much. N'akantu akatono bwe kati ensi yonna neekamanya. So tusirikeko naffe tuwulyeko kye baba bawulira. Oyo gw'olowooza nti omubuulira akuwa amagezi akuluŋŋamye. Oyo gw'olowooza nti omuloopera bbaawo yeeyagala edda Mwawukane. Era musanyufu nnyo kubanga wamumuwaanirako. Kati obwo bw'omugamba obukuleetera okuvaayo ate ye asobola obbugumira, asobola okufuna kiri kye wamugamba ekirungi ky'alina. Emikwano gijja battira obufumbo mmwe mbabuulira. Mubeere bulungi. Eyo yebadde program Lugonvu's Show. Africa yonna tuwuliriza Lugonvu Show. Genda ke Bulaya, Latin America ne Buarabu. Chikolenga Lugonvu. Wuliriza Lugonvu. Tonsubya Lugonvu. Mwana wa mama, mwana wa tata. Mwana gwe Lugonvu.